Liko sinola abasajja banengeri gye batukoze ku signature. Kirinde ku babaka ba parliament. Ojja genda okuwulira nga bagamba nti mu Western Uganda teriwo opposition gwe banominate nze nti ate ki signature zonna ze yaleese zaabadde ONRM yazireeta. Owulira ebigambo byange oba tobiwuli? Mpuliriza. Kino kyolaba where are we going, brother? Yeah. Don't know. Yeah. This is the one. Yeah, not this one. Okay. Ekintu kyawuliranga ekyatandise eggulo mu by'okusaaga nga kitambulira kuffe. N'obawa emikono omuntu n'abadde emikono emitwalo 87 ne baga nti bakyaginoonya. Bagikolako saaki. Nze ekyo kwegamba bagambye Kalembe tiwuliriza taata nze sisobola kulimba omanyi agataliko sinera nkuga nti kino tekyabaddewo bakyabaddewo. Kalembe bamugambye yatutteyo emikono nga ne mwami wa musayiningidde nga agutaddeko agulaba ne bamugamba mu Wakiso nti tayinaamu mukono na gumu. Kakati yasinze okunsesa yabadde Katumba oye yajja nankabira mu bulago nangawo nale babasajja anti yajja nakaba I need your phone near me. Yajja nankaba nangamba nti onalebe okumanya abasajja bano babi bantumye nti mbuzaayo omukono gumu, which was true. Omusajja n'aleeta emikono 8 ne baddayo ne bamala essaawa 2 nti bakebera emikono 8 mbugubuzeemu gumu. Naye Katumba yansesa yaŋŋamba mbadde ndi awo omusajja ng'afuna essimu okuva mu State House ng'emugato ogezaako Katumba nze yajja naŋŋaano kunga nti bali babadde wali nga babaga nti Nsereko ne bw'aba yamazeeyo emikono temufulumya certificate ye. Buzibu bwaki. So kakati mugenda kimanya nti now bivudde ku Mia Gundi it is elimination kitegeeza nga ne ku ballot paper who must bid. Exactly. Kati gwogenda okuvuganya ate yasalawo oba naavuganya n'akataliiko sinono oba nnondeyo omunafu oba nnondeyo. Yes, kakati wano wetugenze in fact ye darkest era mu democracy banayesa mu kisekere nga mulabanga ekiyitawo omuntu mu Western Uganda y'onaasanga MP wa Nuupu nga nominating oba opposition ajja kuba wa mukisa. Mark my word. Kituufu. Kitegeeza akawulu akasooka kosobola kubeera nominated. Ate nze kubuulira emikono ulire nze nalina emikono emitwalo 87. Owulira kaakati ekyaseseza chairman wa Electoral Commission abantu ne bamuyitira ddala omusiru yagambye nti Mubende yabadde bulako emikono 10 nendeeta abantu 5 bennyini abali physical yadduseewo obuddusi nga bali physical ne baga kati tuteekamu binkumu. Lindako omusajja n'atugamba eyabadde awo owa pole Honorable ku Electoral Commission kwennyini omusajja ye yaŋŋambye owa poliisi n'aŋŋamba Haji omusajja oyo si yasalawo wano n'emikono tebali mugitunulamu. Haji n'aŋŋamba Haji ndi mulonzi wo wali egundi ekiraroodi nkuwagira naye jankuze emabbali olaba ekyo kye bayita kiruumu gwe tunula oba mulimu abantu okutunulamu nga temuli bantu. Honorable. So the job was online, not physical. Honorable. No, not even online. Honorable Nsereko. If the boardroom was empty, who employed who to nominate? Nanti abo tebaliwo nti ebyo bw'aba wanga fayiro nga bayitamu buyisi bagende likwagina emikono gyonna ku register kwegiri nze nalaga wana agataliiko sino nemukeberera n'omukono gwenga kweguli. Honorable.
Banya kugamba kino ekize nkube ndi wambara nanya kugamba kino ekintu kimuwe kite. Bujo kigamba Eddie naye nga tachitwaza amaanyi. Mama mulubasajja b'amaanyi nnyo mu Buganda. Nze nakigamba Eddie n'atantwala. Me am working in government but me am revolutionaries njagala change. Naye honda basega kyakumisa kandi olumusajja mugezi nnyo. Katikata kone baby wine mulibakazi nana nje kigamba Eddie abaganda mu basajja bagezi nnyo tusinga. That's a reality. Mulu basajja bagazi nnyo. No, that's the reality thing. You're bright people. Doctor. Ochachi na chintu chino. No, that's the reality. Omachi mala chimanye chintu chino. Doctor ulireza. Is a chance of nawe. Ona lebonsere kuyeba amutidde. Ache mane kugamba ujonchi kugamba chintu chino muna abaganda mulu basajja bagezi nnyo. Kanone beswaze ngayitawo. Mabaino kuiwa wansi na msada wa magezi manji. Ukwame jimuti insereko wachi bobwa ntasola ita insereko. Insereko is a high ya muntu go gamanti goda ku balcony no gamanti. Will I give him my agenda najikiriza? Era lebonsereko muntu. Ati ko kusembeza. Echamazimati muge. Kef kajesi. Njagala lebonsereka tunyonyole. Bwe Eddie kye kugamba yavudde ku kyokukiriza okuwanga okusala wawagire Bobi Wine nga Bobi Wine yamuzalawo emyaka 5 bana abantu balina okwegatta. Eddie listen to me. Listen kugamba Bonsereko alina kwalina Bobi Wine okutiga gude kunti ona Bonsereko abaganda orabe yasoko ita bakuga wala Dinda kombuza kibuzo kyange ona lebakomera nseka mubulirize agataliko sino ona lebe kibuzo kyange kiri bwe mukole ensobyemu ulira agataliko nsino taata ekisooka kakati nti ebintu bibiri in the absence nga toli ku ballot ngeyabadde asalawo kujjako ku ballot ye President Museveni kakati gobadde oyagala mpagire Museveni. Okay, kati nkutegedde. Here simple question. Eyase dreams zange zonna ne reality yabadani yankozeeko injustice. Kakati goyagalaga nti Bobi Wine ye yankozeeko injustice? Nedda. Kakati mbanzi jawa obukyayi obutamwagaliza ye kubeera. Anti naye takwagaliza. Ekyokubiri anti mpuli esinze sifaayo nzomu uliriza nze yo butangagaliza. Honorable, please I'm begging you. Agataliko sino. Just linda konziremu agataliko sino. Yo butanjagaliza nze teyinza kuba issue. Kubanga jjo kumpa ate ye Katonda. Okunjagaliza kwe n'obutanjagaliza ekyo kirala. Ate ekyokubiri. Okitege edalimba. Njagala kwebuuza. Singa nasigaddeko nga ye gwe bajjeeko golooza ye yandiwagiddaani. Era gwe. Anti honorable linda ko Eddie soko sirike ugoli buloga soko sirike honorable okirabe this is realistic okirabe kintu kyekungamba kino ekintu realistic ground. Ate n'ekirala Eddie ekyenjawulo kunze nze sikaka muntu yenna kugamba nti olwokuba abadde muwagizi wange ne muga nti lwampaka wagira omulala tekisoboka. Eyo mandate sigiina kyova olaba nti gobaddewo ng'oli muwagizi wange naye ng'olina choice endala. Kakati sisobola kukaka naye nganze kubuuza nti kubasigaddewo bano ani gwowa mpe yanzigyeko oba mpe gwe babadde batujjako naye. Anti honorable dini ya Eddie soko siriko katono. Honorable soko siriko Eddie soko siriko katono. Honorable, please, I'm begging you some voice, please. What about people they just judge? Ochiraba, abantu bagamba maybe bwana kuyekera, but that is a lie. Ocha chintu chino. People they conclude. Nabagamba muno ntakuwaga chino. That is a real a lie. Ola fentu nze mu Western nefa twagala change. Ocha chino chintu chino. Ono musajja mugezi. Muli basajja bagezi nnyo mu Buganda.
mwabaleeta n'entalo olwa ne Museveni okuwangula bali baganda kachazi na batachenjira muri baganda. That is a realistic tunokikiriza banange mwegate ekintu kimuchukula ngomongo wagenda buwaini tuchikole ekintu bakubantu Dr. Sokoli ndimo amana nakogera ebintu bingi nnyo bagala kino bakuwala naye that's a lie. Sirike kati malirize kubanga kati ondire ilinga ekyo kyoyogedde nkitegedde ne kati kampe submission okusinzira ku agataliko sino kyambuziza agataliko sino. We are at one of the greatest crossroads in history gwanga lyaffe. Not that an election eyinza okuba nti yegenda okudecidinga the next step. However, kiba within our own order and mandate. Nti sinze muntu afaanana nti emmere gye siirye bwaba baginzigyeko n'omulala ngifuke mu bufusa aleke ejjirya. No. Ekisooka nze nabawa pledge yange. One, nzoli ku record omanyi when I say my word I mean it. Kasita ngamba agataliko sino mukwano gwange bwe kisigala. Nagamba nsavinze ebisanja byange bisatu ng'emu pisidda. Nyebwoleeta kisidda. Ne bwe mpa seesimbyewo ku bwa president sidda. Because Africa kyeri mu kusafaringa from is leaders who are true to their word. Commitment. Chovolaba we are being taken as a joke globally. Kakati ate ne bano bo kye baagala nti tusasike tufuuke ebisekererwa. Serve and let others serve. Kakati kankubuuze agataliko sino mbolo siri MP emyaka 5 golaba nyina kyenkyukako ekinene ennyo. Anti onalebo kyenjagala okubuuza owagira my role is to build my anti kakati sirwa busungu kakati gwe njagala ombuulire kubabiri abasigaddewo ddala bw'oba oyagala change abasigaddeko change ani gwoyagala agikuleetere to you. Change might not be a normal change in policy. For example, antipuliriza. I don't care goloza buli omu yalaga omuntu omutima omubiggo bw'omulago obulungi. It will reach a day nga naye alina okukola decision efaanana ng'eyange. That's the nature of life. Kyekiri kye nagamba nti nze siri emotional thinker, I'm a strategic thinker. A strategic thinker talowooza today. Kiba kitegeeza nti omuntu mwenna abasibye n'abateeka mu kkomera abakwate bw'amala obbakuba empi mwenna ne mutuuya oba ne mukaaba ate n'amala n'abaga kati mwekube. Kakati nze sisobola kulinda nti tuweekube. Kakati bw'aba basazeewo nti kati ono omu ku mmwe agenda okwambalagana naye gwe ky'olina okugamba nti abannange nti nze nzize wano ku side atamukute yagamba yaye wuuyo kubanga nze banzigyemu ani fairly okiraba era nagambye nti singa wabaddewo ballot paper nga kwendi mbadde mpagira nze naye kakati bwe basigiriiko munnange obadde oyagala mpagire kasiba nte owapate ya station uliriza waliwo next available options obadde oyagala mpagire kasiba nte obadde oyagala mpagirani ano kwagera Bobi Wine. Anti onalebe ekibuuzo kiribo ekiti. Nze kyenjagala otunnyonnyola bwe kitunnyonnyola n'ekimatira nange nja kgenda gy'oyagala tugende. Naye ekibuuzo kiriramu agataliiko kino. Eno weevu eyatandise egenda kuleeta ebintu bibiri. Ekisooka egenda kuleeta kye bayita voter apathy. Voter apathy kitegeeza ki? Bagenda kuddira. Bakuteerewo embeera okyawo okulonda. Kakati abawagizi bange abasinga amazima bagenda kukyawo okulonda. Ojjukira bwe nagamba nti agataliiko sino. Do you realize that 8 million people did not vote? Yes. Mukalulu akawedde. 100%. It is true. Omanyi nti eyo anga brewing anga kuba kati already bamaze okikkiriza nti electoral commission eri biased. Nti even Nuupu bwe yali ereese emikono 5,000 yabagamba muddeyo mulimu gye tutalabamu nebazayo ne banoonya districts nga kumpi 20 n'okweyongerako. Kakati kino kyonna omusajja ayagala kulaga nti electoral commission nze agiragira is under my control. Anti yona ekibuuzo kyange kakati njagala
anti uliriza anti agataliko sinotogoberera kakati waliwo akantu nga BVVT kuba kati okiraba kakati wano noteekawo polls nti are you going to vote abagenda okuvotinga gawandiika yes abakyaye ebyokulonda wandiika no kakati kankikuwe buwi wano gwe conductinga poll abagenda okuvotinga teekawo yes atagenda kuvotinga teekawo no are you going to vote yes or no anti honorable nzikiriza nkubuuzayo ekibuuzo anti tunula mulimu ebintu bye mutamayindinga are you going to vote yes or no kiikyo gwe goberera muconductinga bintu bimu there are some people who lose the faith buusa amaaso Honorable Nsereko teka tugatte obuntu bulamu abasajja batujigiriza nnyo mwanyinaze you see tosookera kwogera first understand people's feelings when you understand people's feelings of course good byakoze they are most people are voting for akola data analysis kakati kankubulira ekisooka bw'oba oyagala okutunulira whether people will attend elections tunulira ekyabadde mu NRM primaries we bakuwa total number who actually attended voting tebaweze miliyoni 3 kikugamba nti abantu remember voting is on a Monday 12th it is on a Monday on the 12th how many people are willing okuggalawo ekikuubo yaleka ekkola ani ali willing okuggalawo edduuka lye mupiikinga dates abasajja bano ze balonda nti ez'okubirako akalulu it's so tactical if you pick voting on a weekday what is the probability nti oli ajja kuggalawo edduuka lye agende yeetabe mu kalulu kati honorable kumadde nkusaba we are all of us are looking on the voting day lwennyini bagenda kumala ennaku 3 nga tebannalanga bivudde mu kalulu ekisooka bagambye nti BVVT machine weefa okulonda kujja kuyimirira bannaye njagala muwulirize ebintu bino mwe mulabanga bano abakyanze emikono gyokka bagenda kugamba abagala banansi bakole eki kati oyogera amangu nga tonnawuliriza bannange kampulire kale sebo BVVT machine bw'eba emaze okufa owulira kyekiddirira abantu bajja kwekyanga ono Katungi Eddie ayagala agambe nti nja kuwagira Museveni sijja kikola ssebo nkumanya oli mukwano gwange naye nze nkusanze ku mikutu mingi nnyo ng'ogamba owagira Muhoozi nze bayitha wembeera ngoberera ebintu byammwe bingi lwakusirika kakati njagala okimanye nti BVVT machines wano mu Buganda bagenda zitta and mark my word kubanga ali in charge si electoral commission military yeri in charge bu machine buno bagenda buswitching off abantu bekyayire mu line bavewo baddeeka bagambe nti kituufu naye buzeeko ku ssaawa 9:00 ng'abantu bagenze dda kakati akalulu kagenda okuggwa nga BVVT zivuddeko bagambe nti mu Buganda yonna woosinga amaanyi balonza abantu 60,000 eri omukulu gy'alina stronghold tebagenda kulondesa BVVT machines ezo mark my word ezo BVVT remember nabadde nawandiikidde electoral commission ngamba nze manye ebintu lwaki baganye n'okunominating nti nze njagala kujja ku inspectinga machines ezo gwomanyeyo issue eyabu machine obo nti awo wennyini bagenda bucontrollingira China nti bo bano bwe bamala okuwandiika declaration form nga bagikuba ekifaananyi bagisikani nga bagiweereza wano ka BVVT nga kakyusa abalonze nga kagamba balonza abantu 3,000 abakyala babadde bwe bati ne bwona akayita mu kooti nga kasoma ansa yemu
because tetulina control over that BVVT machine. That is one of my first registered complaints. Era omusajja yabadde munda yaŋŋambye ensereka abasajja ekisooka baba agula ka machine obajja omugaati mukamwa kuba oba expose nze naye ate ekyokubiri ekisinga amaanyi oba ekisinga enjawulo nti omaze okubuusa abantu nti be muvuganya bonna teri yayogera ku BVVT machine. Remember abasajja bano bali mu buleta ku end of November. Akantu kano bagenda kateekawo mu January naye tetukakozesezaako kulonda so tulina okukarijectinga naye buli bwe mutarijecting machine eno ne tugoberera register awe wavudde akalulu okubanga kagenda kubanga emikono gyaffe bakugambe nti ffe tuguyina naye tetugulaba era otuuke bagambe nti teekamu ekinkumi olonde bagambe nti tekiriiwo wano nti ekinkumu kyo ngoze oli Kawempe bagambye tugenza okusanga ng'ekinkumu kyo kiri Masaka. Kakati oyinza okujja ng'ogenda kulondera kira ne bagamba tukulaba wano naye ekinkumu kyo kiri kyotera. Babeera bakuggyemu technically. Nkugambye kati kyemba mngambye nti aseka osekera bwereere abasajja obuyaaye n'obulyake bwe bakoze ku mikono bwe bagenda okukola mu kalulu kennyini tuli wano mujja kulonda ku Mande bajjewo box ku Mande lwennyini olondedde Kasubi nakyekoledde babagaye mu ddeeyo eka tujja kulanga ku Lwokusatu olw'eggulo oba ku Lwokuna ku makya. Kakati onaaba oyimiridde awo we walondedde ng'olinda bakalangiriza. Kati Honorable oyagala kati abantu abagala enkyukakyuka bakole ki? Abantu bakirizaamu nga abasajja bavaayo awuliriza anti nkuddiddemu nsooka n'enkuwa reality balina kuvaayo era ne balonda ate abo badde oyagala baddeka beebake balina kuvaayo ne balonda naye bwe mutasanga amannya gammwe mu kaVVVT awo wennyini. Kubanga kati Honorable kati kugambe ekintu ekiriwe esaawa zino wenjogerera enkyukakyuka abantu abagala enkyukakyuka mu Western kati bayongedde obungi okuva luli ero obwavadde obulo bwasuka kati bwakati wenjogerera abantu bayongedde obungi. Western sisobola gigoberera mwannyinaze nze omanyi lwaki Western sijjerimbirako Western obuvuddeyo bwonna tebabubala babala birala naawe Western eyo yongimanyi. Ekisooka bagenda kusooka kulemesa bakandidate mu West okwesimbawo. Ati kati Honorable mwache bakolanga kugombolola nga mujja mukuba line nabagamba muddeyo tubatiikinze naye kati olwaka tuno omulogodo gw'abavubuka ffe abavubuka tuzze kati abavubuka tulina okuvootinga abantu balabuze dda kati oli ku bantu tumanya balina amagezi bangi actually by the way gwe kyotamanyi gwe okuva mu line abantu bangi bakitegedde beebuuziza bagambye omusajja nga okuva mu gundi mukulembeze what happened abantu bakungulu bagamba omusajja mugezi nnyo. You're the one of the bright people in the country tebagamba sharing information in the country the youth. Hi. Otegera ekintu ekyo nagikwesa abavubuka. Okay. Naye kuko ku basajja abalina amagezi mu ggwanga betumanyi ate abantu abavubuka bakukirizaamu nnyo. Yeah. Okay. Otegera ekintu ekyo. Tukati saa zino ba youth baagala omuntu apushing ekintu abantu bachenginze. Aba youth kati siguligula omulegolo gwa 2021 ngogenda ku bantu y'abazadde kikakira nedda. If I want Zole Monseko n'ogamba bannange nganze emihondole Monseko nzize mpagala kino bantu bagenda kubeera mangi bakutikize because they trust in you. Ona le batakuza ati. Soko muzeeko network ndooza. Ida baddayo gurubayira bidde nanyiga. Ona lebo. Muze. Olaba ele kyenkugamba. Mwena abasajja amagezi bangi nnyo tutubanyina. Uyo muweereza request naye g'oli awo tokyuka weesibako NRM tebakwagala nawe weesibako tebakwagala kuno n'olumu obeesibako ku makya regular obeesibako bwesibi
Lwaki ogenda mu kintu ekituufu naawe? Wana oli wabweru wesa ku NRM tebakwagako olunaku n'olumu. Oyina ebi sister we yafa nga azaala naye nowesa ku NRM n'ogyesibako mulago bakuyamba kya NRM tekyo bakuyamba naye onkola ng'omuntu ng'olyawo ng'osusa NRM onkwasa n'ennaku. Kati awo tukwatire wamu Eddie omusajja agende ebintu biterere ojje ewaka. Ate nga Bobi Wine nkugambye n'akwata ngenda Russia. Ate nga wuuyo ku mulembe gwa Museveni ku mulimu wasabirako ne pisto. Nengamba ekitegeeza nti eggwanga fu. Yo pisto nagisaba. Nata yo pisto family yote ina mundu. Family yote ina mundu. Pisto nagisabira ddala bakulu. Nibanzikiriza buli kimu kye twatula ne tutula ku mmeeza ne tukola structure. Era kati sengeri kutuwa. Ne bannange eri eggwanga litambula bubi. Kati bakadde bafa abatalina mundu. Bali mu bulabe. N'engalo tezenkanankana. Waliwo abali ekala. Bali mu bulabe. Ali ne skini yabayisaamu eggaali awo maduuka gaabwe ne babakuba. Bakadde bafe ne badde wakanga batonya musaayi abamba babyeko obusimu. Yali ali ne skini yali gundi. Yali ono Cosman Scorpion Shaba nawe. Ati be bamu abo si be bamu bebo. Scorpion Shaba babera ne Chameleone be babba. Chameleone mubbi. Eddie, oli musajja w'amaanyi oludde ku internet wano. Naye just a pesa limuli okabweriti lyowetaaga ottereeza mmanyi ojja kifumiitirizaako. Oteeke pesa werina okubeera eri oludde ku internet abantu bakwagala ate omanyi osengeka ensonga ebyaddala nno ebyaddala eza NRM zakulema okusengeka lwakuba tezigatta obocha osengeka kino tekikwatagana na kino nezikulemesa naye ensonga ezirikiri eziri mu laiti oli osengeka ensonga naye namwe mwakozeemu ensobi mwannumye eruwa kati Shami mu Malende mwamye wa kikaadi. Tebannazigaba. Munnange bagiwadde Zahara. Tebannazigaba. Tebannalangira ne bagiwadde Zahara. Nze anti sobola kakasanga tebannazigaba ku ebya kaadi bizibu. Anti wuliriza bagenda zigaba enkya bagenda tandika okutenda. Ya kituufu. Kati kankubuulire Zahara bamuwadde kaadi. Chairman Nyanzi bamuwadde kaadi. Oli kuyona omusajja wa Paalo. Waliwo yenna. Andi naso biwulira kuona omusajja wa Paalo nga bw'oli sengeka bw'oti. Nze nkubuulira byange. Sebo munda eri ninayo abantu bange. Kati nze kankola ekintu kyobadde tomanyi. Leka naawe. Olaba YMC yammwe. Sijja kudescribingira muntu gwe ninako mujja mugobesa ku mulimu. Oli w'amaanyi bw'oti omusajja gwe. Manyi ab'omunda bamumanyi. Oli w'amaanyi bw'oti omusajja gwe. Kati nze nkubuulidde. Bawadde Zahara. Bawadde Chairman Nyanzi. Bawadde Zambaali. Ewaffe Mitiyana. Bawadde Zaake. Ne bawa ne bawa ono mukyala gwe mwali mugamba mukyala Mpuuga. Gondi. Waliwo kino ekikazi ekiddugavu ekirungi ennyo ekya Wakiso bakiyita Naluyima. Bakiwadde kaadi ne bawa njogeramu abali prominent ne bawa Walukaga tebamuwadde bagiwadde Ogona. Tafubi tebamuwadde. Bakoze kaadi bagiddiza nnyeko. Ewa Waiswa Mufumbiro kaadi ye bagireseewo. Okay. Yes, bagigabye. Era yo tegenda kufulumira ku gundi terina nannyiniyo. Kati ne tugenda emukono
emikono beti namboze bamwongedde kaadi. Ne bwe tukomawo enkya nga by'osomye si bituufu kuba wo mbadde ndikodinga. Recordinga nkugambye mpozi ntaanya. Enkya manda anti bamaze dde okukola finalist. Yes. Ne Bobi Wine n'agifuna ne baweereza Bobi Wine copy ye. Kati kino kyenkugamba bwe kiri. Kati eby'omunda mu NUP obifuna otya musajja gwe? Kati gwandi ojja kubuuza abamanyi bajja kati gwe senga tobeera wano byaga bali badde bakubuulira ddala oyo aliko. Akatubuulira ekitebe kyaffe ekyomu Northern Region kiri mu district ki? Awo ngenda kugirako enkofiira. Ebyo saagala bitunuulira. Byendinamu interest. Nekoma weeka. Yes. Lwaki tokoma weeka? Ewwa. Munkyukakyuka. Nze siri wankyukakyuka nze ndi NRM. NRM yakudisappointinga okugenda kola ensobi. NRM ekudisappointing nze nnyo. Taata wo bw'akuma school fees. Ate tomwegaana. Honorable Nsereko wuunazze. Honorable kati waffe nnyo. Tetumulinaako taabu oyo. Ate oba yasinga mu kintu kino. Oyo yasinga. Honorable nze nakujembedde sigenda nawe Bobi Wine. Tumwagala. Bobi Wine. Kati Honorable walinnya we tulinnya tuli bwe tuti. Honorable namuwulidde n'endowooza nti oba tuba tubadde tunnuma. Oyo Honorable tumwagala obufungufi. Honorable wanywedde ku mazzi. Simanyi oba yanywedde ku mazzi. Honorable walidde ku nkoko. Simanyi oba yafunye kacaayi. Tonjeemera mwana wange. Let me just do the check out. Akataliiko sino. Honorable nakujemedde. Enkofiiro gyambadde n'ofaananamu mayinja. Lindako kati. Honorable nakuwulidde n'amatu gange. N'endowooza oba nze mpulidde obubi n'enfumba kacaayi. Oyo Honorable tumwagala. I had just gone to the Bayern Arena, and I'm sorry I've been. Honorable ali Mungereza. Wulira oluzungu lwokka. Omusajja afuwa oluzungu. Ayagala kulaba mupiira gwa Arsenal. Oyo tumwagala oyo kwe tufiira tetumuvaako. Ate singa yakomye nawo ku Bwagundi, Kampala gundi, Central. Oyo. Mbadde njagala onalebadde mu palamenti. Gwe twagala oyo yekka. Twagala bino nti agende mu East Africa. Abantu bonna be tusindika mu East Africa bafiirayo. Naye owaaye. Yakubye mpuuga omusumaali ogusembayo guli gwe baakuba Yesu Kristo. Ogumanyi ogwo? Inchi munaana. Ulirizaamu. Honorable Nsereko. Nze ndaba. Yamutaddeko ejjinja eddene. Ulirizaamu. Honorable Nsereko nze ndaba. Mpuuga yamukwegamba bakuyita bata. He punished Mpuuga with an iron bar. Iron bar ntono. Yamukubisiza akabazzi. Labayo kubanga Bobi Wine yakyasinza okukola ebibi Honorable Nsereko. Ate byebiki ebyo tuli ku nsonga ndala ate kati otandise ku bw'omanyiza Bobi Wine yalaga mwami Nsereko kumala emyaka 5. Akakofiira okataddewa obadde n'akakofiira ng'olabika soko yambala kofiira abantu bakulaba. Kankwasize ebbugumu. Oli mu FC yambala n'akakofiira abantu baweza abantu bali kulaba. Teka kakakofiira. Bayinza okukitwala obulala. Otandise okujeemera mwami Nsereko nkulaba otandise Nsereko namujemedde. Eyo tokola nsobi otandise okukola ensobi eyo era Honorable Nsereko namujemedde
ate no tuli bangi ne baleze Sereko kule kuchenjagala kule kiresingo kwagala ku Nsereko bibino wamanga Nsereko teyeri antama yalwanirira abasuubuzi wano ensi yonna yamulaba yalwanirira Edi nkulamusiza atambula n'amazima ekituufu akiyita kituufu buuza leze Serebo wuuno Freedom nkulamusiza ogamba leze nawe ogenda ne Nsereko okugenda kutya mweni UP nze Kyagulanyi juu Kyagulanyi tetwagenze mu NUP gundi Edi Mezaya tetwagenze mu NUP kubanga ne NUP Kyagulanyi yagifulumye ku lunaku lwe yabadde nateete kati tuli ku fulaga ya ggwanga Bobi Wine yakwatidde NUP bendera mwami Nsereko bava n'agamba agenda kuwagira Bobi Wine kitegeeza wagidde NUP awagidde ggwanga anti kati gwoludde okulaba Bobi Wine wayita mbana agamba ani ayiseemu se NUP ku mawulire wabaddeko no Edi kyayogera Freedom Edi kyayogera kituufu ate nze ngendera ku mawulire Edi kyayogera kituufu nze njagala onalebo waffe akomewo e Kampala tatulekera abantu be tutategeera Lezi Serebo nze nakola literature nange kyembadde njagala bwe mbambulira Edi Mezaya njagala akisomere mu ngeri yali tugenda mubeera bubi agende yewandiise tajja twamwegayirira dda negayirira Honorable Nsereko oyo ne mwegayirira wano ne mugamba Honorable nagambikoye ne Honorable muleka awumule asavinze ebyaddala asavinze banga ddene awumule mulekere Honorable awumule labayo afune ku mirembe yali badde awummula naye tayinza tulekera Mujega ate Omujega yaluwa oyo tajja yitawo Edi oyo takulumya mutwe oyo tajja yitayo tebakulimba Edi oyo tasobola kalulu ka Kampala tasobola wangula Kampala tebakulimba omanyi Edi Mezaya oli mu kifaananyi bwekiti Edi Mezaya nanti kati kankubulye gwe teweemanyi Edi Mezaya olinga bano abasajja ab'obuvunaanyizibwa abagibwako adiifi nti ekigambo ky'oyogera kyegendereze nnyo nga tona soka olindeko Edi oli kwesaanyaawo Edi erinnya olizimbidde emyaka 10 uliriza Freedom sinywa mwenge ndi musajja onyakuteese uliriza Lubongo ya Mujega okwesimba mu Kampala anti nyonnyola w'ensonga oyogera bw'okigambo bw'otyo ate katoyagala nnyonyola esinga kuba Mujega anti nyonnyola hawo anga Mujega ye ansa kati abantu bategedde ky'oyogera Edi Mezaya oli musajja wa buvunaanyizibwa ensi Mujega omajja kitegeeza asimanyi kati ate kikibobera nga tomanyi kati kinoonyereza Omujega abeera ki anti kigambo kigazi ogambye nti Mujega kati abantu baagala kumanya hawo kubanga gwe Edi Mezaya yeetaaga abantu abali audible abali practical abantu abatiibwa abakola batya abatiibwa Honorable Nsereko oyo gwolaba yalinga asoma yalinga abeera mu best 5 oyakolera ebibuuzo bye Honorable Nsereko nono omusajja we NBS be basinga okukola okubala mu Uganda yonna eyo oli kuwa CV anti nkugamba nkulaga akulidde mu city buli muntu yenna amumanyi n'ekirala audibility ye bw'awa ensonga agikwata n'agiggusa yeye ensonga gy'obadde ogamba kati mu Kampala tetuyinza kubeera na Mujega tasobola ne bw'omubuuza nti what is Kampala agenda tunnyonnyola ebyafaayo bya Kampala Edi Mezaya muganda wange nze kankubulireko kano Mujega naawe kankubulireko kano eyo gy'obadde owa eyo badde owa CV yani ya Muhammad Nsereko ne CV ya Mwami Lubongo yo gimanyi kyekibuuzo Lubongoya ate njimanyire kinga ate Mujega ate asi musajja muyivu katulinda akalulu ogenda okukkiriza nti yabayo obukulembeze ebeera ttiimu obukulembeze si bwa munkwawa obukulembeze ebeera ttiimu nawe Edi Mezaya project gye wali ogenda okukola yalimu obukulembeze nga togenda kukola wekka obukulembeze ebeera ttiimu kati nze kankubuulire gwe okimanyi nti nno wayiswa mu fumbiro asinga Lubongoya politikale okwogera
anti Lubongo yayinza okuba tasobola kwogera nga bw'oyagala ate mu parliament tutwalewo bakasiru anti ayinza ate munnamateeka amateeka agamanyi kiki amateeka agamanyi oli mujega plus mu parliament bateesa mateeka muganda wange ate n'ekirala ali practical muki weebale nnyo okubuuza ekibuuzo kankuwa ebyokulabirako ku ebibiina by'obufuzi bukyanga bibeerawo ekibiina kya NUP kyekyoka ekisoose okubeera ne general secretary abadde so much pronounced ng'ali practical ng'akola ebintu nga bitambula era kyekikutte erinnya lye okusinga ennyo nti abadde so practical n'ekirala muntu w'abantu ekyokulabya ku kyengenda okuwa as much as that guy is very busy naye olaba ng'abaana bonna abafunye obuzibu abatuukako individually n'abatuukako sekinnoomu ne bw'obeera luddawa is very practical ogamba owa Kampala nze kati nno kankula ekyobadde tomanyi ate Kampala yeetaaga ebizibu omuntu okukulembera abantu abalina biliyoni ne biliyoni za ssente ku akawunti teyeetaaga bakulembera yeetaaga kubaweereza kankubuleko kino Edemezaya obuzibu bwe tulina buubuno nti administrative cost ne honorable yazoogeddeko ng'ali ku TV ku radio ku TV oba radio yadde ku radio yazogedde administrative cost za Uganda nene naye ng'ebizibu bifaanagana ekizibu ekiri ekayunga kyekiri embaale kyekiri emukono twetaaga nguudo mwezi gwe tulonda January ogenda kuwulira kati kankuwulire kebawadde kaadi Zahara ekyo kyo sinaba kikakasa nti olidde ku ggwe nze kyogera kebawadde kaadi Zahara kebawadde kaadi Lubongoya ebifo bya Kampala byombi mubifiiriddwa tukalikodinge tukalinde mu bakayita batya a few days later Mezaya bambi twansenyiwamuko ekyange ekigenda kubeera kitono muko Mezaya olina okukkiriza nkwagala nnyo naye okotegera nnyo tiri Uganda si yammwe nze ndi musajja mululu mbeera Netherlands oba obeera Sweden oba obeera wa ndi musajja mululu naye saba omululu naye munnauganda yes ndi munnauganda I have all the rights yes. Negwe ovaayo noyogera ebintu ebitakwatagana ekinnuma nze Mizaya olina platform amazima ogamanyi dindako James takamalirize amazima ogamanyi Mezaya erinnya lyo nga baliyita bubi erinnya lyo mu luzungu baliyita Anita nedda ebyo bya TikTok tolifaako sinze kasolo omuganda sinze kasolo minisita erinnya lyo mu luzungu baliyita batya baliyita ani anti nze tako mu luspaana si kyakulya si byakusaaga tako oba wabeerako Spain omanye ekyokulya bakita tako olwo nekibayita tako mosti kati Mr. Tako tubadde ogamba kita kitegeeza the future lindako okubakuba nnyo yadde wagira nnyo mu 7 sikugana kuwagira naye oluusi oteekamu obulimba bungi nnyo oli muganda wange I look up to you Amina mazima lwe lusoso okwogerako naawe let me even follow you back sir nedda muganda wange owekalango I look up to you you're very humble Simon I've followed you back it's all good ono kalango tetugaana awagira oba eri embeera ffe tuwagira eno but oluusi ogenda n'olimbamuuko
olimba nnyo okimanyi omusajja tumutwala amazima agatiira ddala agata musajja kigwe mutwala omutegedde ono yeesimbyewo mu 1926 oyo mwenyini kakati ono wekalango agenda kugamba mbu yalimbye naye seriously Snow wanjitaata omanyi okulimba olimbira nnyo bano abantu lwaki obalimbira naye nga amazima ogamanyi mu mutima gwo ate ng'ali mu nsi ezitendeka amazima Simon nedda ngenda kubuuzako kintu kimu mama gye omumanyi mumanyi okimanyi mbu kyali wange nnyo oba ye mukyalawo nedda ayina mukyala we abeera Denmark nedda ayina bbaawe abeera Denmark mumanyi mama mumanyi banaye mweraba nedda tovaawo naye erinnya lyo kati erinnya lyo n'abaana bo bakuyita nti ttako nakugambye lya TikTok naye omusajja omukulu alina n'abaana weyita otya ettako eryo biralamuuko kati maama wo e Uganda bagamba nina mutabani wange bamuyita ettako nange taliyo ate abaganda nabagoba ku TikTok mbakubira masimu eryo erinnya lya ku TikTok Mizaya wangi gamba otya muganda wange okweyita ttako wali eyise kasolo Mizaya omusajja oluusi ayogera ebyensonga oluusi n'avaako nze Mizaya yansobera alinga tamala emirundi ate nvaako ntya Mizaya ye muntu oba eyakula atya waliwo olw'omufolo n'owulira essanyu nogana muganda wange Mr. Eddie obuzaabuza abantu era ayogedde amazima n'owulira essanyu n'akusanyusa nnyo enkya n'okera nga ate yavuddeko nokane bannaye omusajja obuzaabuza abantu naye nga kino kyenkugamba muganda wange Eddie Museveni tugenda mutwala Museveni tugenda mmuggyako nange siwagira Museveni muganda wange aba NRM kyemutamanyi mwina akatengo mu abantu ba NRM ate ono Mizaya atawagira NRM kyenjagala okugamba nati oluusi ayogera n'alaganga ate alinga ng'owa NRM yanyiiga bunyiizi omanyi omuntu n'abeerawo n'anyiiga kati nga buli kimu akyogerera mu busungu n'awagira ekintu kyawagira naye ng'akiwagidde lwa busungu omanyi bano abakazi abagera ne beenda kuba asikaali ewaka kubanga omwami yamunyiizizza Museveni talina kyagenda kutuwa Museveni talina kyagenda kukyusa ggwanga kyogamba bye byeyogedde n'aga tumuweeyo akadde akalala biki byagenda okutereeza ebimulemedde ku myaka wangi ekyamazima kiri nti twetaaga change mu Uganda ekyamazima kiri nti mwami Museveni emyaka gye yasabye emyaka 5 emirala singa tubadde tulina serious candidate yeetaaga kuwa wadde omwaka ogumu tumuyina serious candidate ye Kyagulanyi Ssentamu ulirizaamu ago ge mazima kubanga nange toyinza kummatiza nti ebikuleme mu myaka 4 ogenda bikola myaka 5 njogera amazima naye olw'okuba nti eggwanga omuntu avuddeyo nti ate ogambe nti no tulimukwasa obeera nga agenze n'ofumba emmere yo nejja ate nomala n'ogitwala kasasiro nga tolidde anti kati olaba Eddie katuli mu nsi zino ezitulina serious candidate Eddie tulina serious candidate but the only challenge gyendaba nupu gyerina wabulawo abantu oba abensa Museveni kyasinga abantu ba nupu kiri bwe kiti ye buli agenda ewuwe amwaniza n'emikono egyegolodde bo tebaliiko mbu ono azze tubega ono mbega
ono alidde ono akoze eki baaniriza buli azze nupu ekikyasinza ogijjako obuwagizi oba ekyasinza obuwagizi kati alo GMX oyogedde ensonga ey'ekikulu era kyekyo kyennyini ekiraga nti Bobi Wine is not ready to be the number one mu ggwanga lyaffe kubanga Bobi Wine yabayo singa Bobi Wine abadde ready nga nkoledde ebintu bino mu kampeni zino zetugendamu bali banene bagaana singa Bobi Wine agezezaako to engage ebibiina bino ebirala abiyite batule ku mmeeza netujjawo ka igaako musooka ompulirizeemu nga yabayita ne bagaana agakatna mu ggulu twaligambe nti Bobi Wine ye musajja yekka omutuufu naye takirowoozangako naye ate bali abalala bamuyise n'agaana ate nga ye tabayitangako kubanga tosobola kugamba bali nti nno bye bagenda okukola tetujja bikkiriziganya nako nga towulidde kye bagamba. Bobi Wine yali badde ayise bano kati olaba essaawa zino bano abeesimbyewo yali badde agezeza kunaga nti banaye gundi mujje tusinkane tutulemu tunywemu kacaayi anywa nabo bakacaayi kaaki kubanga ati wuliriza bali ne bagaana naye ye twali badde tukimuggyeko nti omusajja agezezaako okubayita njagala gwe obaliriremu nga ku squad yo kuliko Nsereko Muhammad kuliko Ssemuju Nganda aboogezi kuliko Lord Mayor waffe abo bonna nga ba squad yo oba oteeka babwayiswa mu fumbiro oba oteeka bonna nga bobamanyi bannamboze baani bano bannandala mafaabi nga bonna bali ku squad egi ne mugatta amaanyi mama President Museveni yali badde ne weebaka agugumuka naye kati olaba dakika n'okudaalimba adaalimba nze ndi wa nupu naye waliwo ebintu byendaba olaba abaana bonna abasinga obungi tewali kirala tebawagira naye bawagira lwa busungu kubanga kisookera ddala bwe kubuuza nti essaawa zino NUP inayo serious man ani ng'ogyeko Bobi Wine ojja kundeetera Ssennyonyi teri mulala ate gundi ate Luusu Lumboya anawe toleeta ate bakazanyirizi ate gundi ate Waiswa Mufumbira is a very serious man. Kivumbi yaliwo very serious man. Ate Kivumbi wanga mu Kivumbi is a very serious man. Kakati nze ekintu kyendowooza nti bamala yongerako squad nze ekintu kyendowooza kiri bwe kiti Eddie bana Bobby cabinet ye ne cabinet ye bale mu like bale mu kutega oba waliwo akantu akakyabulamu awo kebazannyo obubi ate nga nze nkalaba serious batatanye nnyo ekibiina kyekino nti buli muntu olaba Museveni oba wadde ejjo ng'obadde owagira NUP n'ogenda ewuwe agenda kwaniriza naye ate bano bo oli ne bwagamba kati bannange leero nkyuse ngenda kwegatta ku nkyukakyuka biki bagenda tandikirawo kumuvuma bagenda tandikirawo kugamba nti oyo mbega oyo atubega akola bw'otunuulira omusajja gwe bayita Nalukoola ekyabazima Nalukoola musajja mugezi naye nkubuulira amazima bw'obeera ng'otunula political parties ezeetaaga obuyinza you can't forward him abeera mabegenda okukubako bukubiki abantu abeetaaga okugenda ku fronti be bawayiswa Bakivumbi Bassannyonyi naye kati Bobi Wine ekyo bwe tukyogerako nga bagamba gwe oli munyampi nti anti kyekizibu ekyo tebagala okwanalizinga ensonga tuli mu nsi nga tekyawuliriza byakwanalyzinga kwegamba nga banyiivu aba opposition nyiivu nnyo n'okugamba banyiivu nnyo nti n'amaaso gaabwe gaziba n'okulaba ekituufu nobaba kakati labayo aba opposition ekibatuyisa nti ffe tuli banyampi kyaki
Eddie Wangi. Eddie mulimu walalabyeeko omuntu nga mulina endowooza ya political party yanjawulo naye ng'omwagala nga okkiririza mu byayogera biseera ebisinga. Eddie okoze ebintu bingi mu nsi muno eno nze ngamba nti Eddie mutuufu oba kitegeera. Naye Eddie ku nsonga eno Bobi Wine tusobola okumunenya olw'obutabayita bajje batuule lwa nsonga nti bw'agamba nti tabayita si kugamba nti bonna tebayitibwa yandibadde ayitako abamu oba kitegedde. Mulimu abamu bwandagambye naye Eddie bano abantu Bobi Wine abadde asaana obbayita kyoyogedde nzikirizanya nakyo era sikyukanya naye mulimu abantu abamu b'olabira ddala nga wadde is a very good prospect ng'era naye wandibadde n'omutima ogumuyita nga bw'otuula ku ddinisa lyo nga Eddie bw'oli oba ku baluko wanaga naye Eddie muyite ng'otuuka n'ogamba naye musajja ono bwe naamuleeta naamusobola omukontrolinga. Eddie mulimu abantu abamu nga banene ku Bobi Wine we baba nga bali mu political party ya Bobi Wine nga tasobola kuba wa agenda ne bagitambulirako. Eddie ekyo kimanyi bulungi kati nga nsereko bwana Kajesi. Yes. Uliriza ekintu kino ebyobufuzi kubeera kugabana. Yes. Negoleza nsereko kaso abisobola ebyo. Uliriza kati yita abantu bana abanene. Bomanya abakola impact naddala ku media. Omugambe nti omanyi nti ye wadde mutuufu twetaaga change mu Kampala. Naye Erias Lukwago sigalawo tetujja kuleetawo omuntu. Nti ono musajja ono owaakira tetugenda kusimbako muntu. N'ogenda ng'ojjamu ezo common figures abantu bonga 10 n'obalaga nti nno bali rest assured ebifo byabwe biki webiri agakatuna mu group bagenda abawajigi abanga abawajja kupoti basigale Eddie muganda wange Eddie karayo tebagenda kukasukira jinja naye kadi Eddie oli kyali wange Eddie kamaleyo kano njagala bannange tubateeberezeemu. Laisa Mafundiro yazijja n'akola gundi ezi statement ezi ng'akungaanyiza abamuli abagamba iffe tuli ba NUP mu Kampala tuleeta bali mu ezo tetugenda kuwagira muntu yenna wadde ali ku opposition nga si wa NUP. Kitegeeza bali abalala bonna bali ku NUP bagenda kutunuuliza omudumu bagamba akasajja kano katumanyiira. Nedda Eddie wanji omayo oli muntu wange ate nkulizaamu nyo kyo kimanya 100%. Ugamba otya dokita jendera antubenkirizaamu oli wamukune wagano okwawula wansala banange olunaku wogenda okwawula simengenda kukola embaga nja kusala ente 8 olaba ndi mu gavumenti nanze ndi wa Bobi Wine sikukwekanga ekintu ekyo because I noticed kimanyi okolera mu hanging no what you know what is taking place in the government ateze nyakuwera amazima Eddie muganda wange ora mwe umulye muri ku surface space nakati ebintu bituuse ekyo kyagenze mu divisionism okitegeera percentage mu government 70% opposition 30 rimwe NRM esala akulimba already amaje gali 60% eka tubyora muno trending abakola kagundi that's kanyumo naye benyini abegwanga bakamalizi. Why do you think this guy is opening up this Bitebe Rachi? There's a big force behind him. Njaga edo genda kwekanga ate ngenda kukubira simu ogenda kungafe nana ngwanga yakubira simu ogenda kwekanga mami pinki zenda kugamba tuwagera kichamu ajagwa mu musisi njagala kuna surprise of your heart naye nze nkuyina oli muntu wange uli walonda Bobi era mutakwata kwa mutabusi okitegeera if I'm to serve people
Wemanga saving abantu. Lindako, wemanga saving abantu go so ku list yange. Ndagala kugamba ekintu kirimu enchukwe twogera bingi nnyo muganda wange ze nkuyina kwalaali. Ensi nowe kugaana nze nkuyina. Zari doctor nchimanyi. Nze ni mugamba ndi wa noob sala kwekweka ate ndikwala wala kati bulijjo nekweka kati nekatase kweyanika kozi ndaye bitandise ogenda mu process. Doctor. Ogenda kwekanga ofune ensimbo okola moto wegaye. Nze nkugambye ekyo kyange kuze naawe. Uli akengambye doctor soko uli akengambye. Ogenda kufuna ensimbo. Uli aye? Edi abadde wano ng'atugamba nti omusajja tayise basajja alinganga atabaagaliza omusajja munene naye tamanyi bunene bwe tasobola kuyita basajja abatidde biki ne mugamba Edi mulimu omuntu asobola kuyita ndako kagesi omanyi obunene ono gayi bwalina bobwera obumanyi mbomanyi bwe newuliriza singa obumanyi singa ogenda waka n'obika blankets 8 olaba nze nkola mu gavumenti naye nensuka neŋŋamba namugamba yatawulira ate ebitandise okweyereka bano bali ku surface mood. Njagala nkuwa esimu nja kuwa esimu ejo emu yokka nga kituufu kwala bituuse genda ku esimu and will be the first blogger to have that phone call. Mulimu abasajja nga ky'ekyamazima amasanyalaze gaabwe gashookenga esanyalaze lyansereko nange kenyini nditya era nsereko ye muntu gwesobola kuvaayo ne malagasa Eddie Lwaki olowooza nsereko yagenza n'agamba era amaze kuba position gwenonda why do you think he said that? Why do you think he said that? He's one of the person nga akuba bubwedi wansi naye yagenze n'asusuluma ekintu n'agamba nange nfudde nga tasa kinyoleka abantu b'eggwanga. Nze nkubuulira wabula doctor Eddie nze nakugamba olaba nze ne Munyanko nakugamba Baganda muli bagezi. Nze nakugamba ne Munyanko naye I respect Baganda people muli bagezi nnyo muli bagezi musinga amagezi emirundi 10 nnyo emirundi 10 era Mukama ya blessinga n'abakyagulanyi. Kabanyanko bwe tuyisa buvo Kabanyanko kyala no mu class okutuuka kizibu nnyo. I'm a doctor but me I'm telling you the truth. I respect the truth but wala the best surgeon in Uganda Muganda the best surgeon in the gynecology Muganda surgeon Muganda okitagala kintu ejo nzera pediatric Muganda nze wantu kanonga na Baganda muri nachugamba kintu ejo my first time my second time nachugamba kintu kuvadda na ogamba na Baganda muri bagezi nnyo emirundi 10 naye ndo mukimanyi era kati Mukama yabayamba n'atera omukulembeze akati gwe musawo bobera ngo Abaganda bagezi lwaki tubafumbirwa Omuganda lwaki wagenda ofumbirwa ate namujawa ate Muganda ngamujawa uyo Eddie na ate Muganda ngamujewa waliwo Omuganda namulaba Eddie yabuzabuza Eddie yabuzabuza ali awo waliwo bwera musino Mezaya nakugamba ebintu olaba ke Jesse ola kumanya Eddie ale yali nga mufumba tena nikoze eki Eddie kade munema abantu amumbo osobola gamba nti nze ono ne bwalo ko kata sobola kumanya Jesse kampa ekintu amazima kali bwegate twali mu class nga tusoma mu muyito omunyampi abadde wano kimuluma muyito omunyampi wetu tuisaba nyampi ono Eddie mugezi ono gayi mugezi nnyo era mugamba no Bobi Wine ola abantu ba foot soldiers bakwano bagune Bobi Wine nakwagala yata kumanyi nnyo ono kusanga sura bali amayina Bobi Wine akumanyi nnyo 10 akumanyi amanyi walo gayo mwita blogger mwita Eddie nayo genda no wesirwaza kumanda takwagala nonsobera oranze munnawe nze nabavaamu kati bagudde ekitebe waffe Embala Eddie onajje mu Uganda ojja kujja waffe Embala soga tugenda kusadeko embuzi olyeko embuzi enjoke eri boyiro ajja kadi yano kutugimuwera Embalala bagudde ekitebe Embalala ola konsereko uya alabika agenda mu ola batwadde ekitebe Embala Embala batwadde ekitebe kya NUP kati oyogera ki Eddie
nanange Eddie banange sala zitumaza mbwerere Honorable Nsereko olumusaja wa mazima jaku mazima omanyi wogwa Honorable Nsereko yogenda musalira mbuzi oba imini intercept oyo ochimanyi ogayi mwenye nyene namba ojwana nyene namba yani Honorable Nsereko nyene namba ye ochimanyi echo oyo Honorable Nsereko oyo omusajja wa manyi musajja mugezi mzakamusirika njogere nese wate yasale embala nati omusajja omatali n'amagezi mu Buganda nambe wanji Honorable Tenga chimanyi wanji Honorable ata Honorable Nsereko alifunye yako munyankole wemba yewe olunyankole tinkulumanya ku lugamba gye naye nja kuluyiga ninja okulwega mpola but mbadde nkugamba wali nti agataliiko sino nti ayagala kunjemera but let me tell you one thing this is what we call an expression of solidarity kiba kitegeeza nti ekintu kyotaakole kyotagenda kulya kirekere munnakirye kakati agataliiko sino goli mukambwe nnyo wakirya emmere ogiyiwamu ettaka togiyiwamu ttaka kakati kankubulira ebintu bwe bigenda okuba